nga munnabitone nja kusaba gavumenti eyongere okuyamba ku bannabitone. Babayotedde copyright kyo kira kya. Yes, batwetedde copyright. Ne copyright eno yazze yeetaaga okwongera okutunulamu ennyo. Naddala ku bayimbi abatandika. Kubanga abayimbi abatandika eyinza obutatuyamba nnyo. Okugeza olwaleero okusinziira ku tteeka nga bwe liri okukuba oluyimba ku leediyo oba ku TV eba eteekeddwa okusasula omuyimbi. Kakitegeeza omuyimbi atannaba kumanyika si kyangu nnyo okukuba oluyimba lwe. So nga teba kuba oluyimba olwo okumanyika kwe. Naye abayimbi mulina omuzannyo kubanga kumanyika kwe. Mu Uganda okwata ssente n'oziwa TV ne leediyo ekuba oluyimba lwo n'etalukuba. Kati gwoyagala ati yeekuba ekusasule. Ani bwe buzibu omuntu afunye. Naye ng'ogiwa n'etakuba ssente n'ogigiwa n'etakuzanya. Kati gwolowooza oyeza nnyo ekuwe. Ebintu bingi gavumenti kye tusaba bwe bigenda okufuluma bireme kutunuulira nnyo bantu bali bokka abawaggulu batandikira wansi. Olw'okuba eno wansi ffe tulina omumuli ogw'amaanyi ogusobola okusaanyaawo ate eggwanga. Kuba ffe bangi kubali rising stars. Yes, ffe bangi. Obalesanga ekibuga kya Kiyimbi tulina abayimbi 8. Okakasa. Tulina abayimbi 8 nga 97. Bemmanyi. Nze nga bemmanyi kulwokuba ndi ssentebe atwala abayimbi mu Kiyindi. 87 kakati mu mbeera gye tulimu eno gye tutambuliramu kijja kuba kizibu nnyo okulabika nga naffe tuvaayo. Etteeka lino lyaleeteddwa ya copyright eyo yeetaaga okulabika nga litunuulira nnyo abatandika kuba omulamu omukulu etteeka teryazze kuyamba bayimbi baayitawo dda. Ekigendererwa kyendaba etteeka lyalibadde lijja okuyamba abatandika basically industry yonna. So si kutema abantu abatandika embeera efaanana bwetyo. Kakati tusaba etteeka eyo pulezidenti nga tonnaba kulisayiningako lisooke yongere okubanga bakola ki nalabako omwami Bulunokke bwe bayita abayimbi awo emukono ku n'ebyasako byali temwagenda twala birowoozo nga kakati information teyatutuukako abamu tetwabimanya abamu tetwakola ki tetwabimanya. Kakati obumu ku bukodyo obukolebwa abantu abawaggulu kwekulabika nga tebakkiriza information y'amaanyi kubanga etuuka nnyo wansi. Baagala nnyo mu Justin babayita olwokubanga bwe bw'ojja n'ogamba nti katugeze ngenze ku TV mpite bannanga abayimbi tubayita tujja kubeera katugeze tugenda kubeera Mukono oba tugenda kubeera Buyikwe. Abavubuka bano babo balaba batandika oyinza n'okwesanga nga temuli baana balina TV nabo baba girina ate nga nebaba agirina tagituulako aba ali mu kuyiriba information n'atakola ki tagitegeera. Naye tusaba oba omukisa gukyaliwo musembezeeko okwo muve mu Kampala mujjeko ne mu byalo eno ate sinaba bagambye nti kati tuze tugenda kubeera wali Kiyimbi tusaba ssentebe wa Kiyimbi abayimbi otuteeketekere meeting. Nina obusobozi obusobola okuteekateeka meeting abakulu ne bajja netubeerawo nga tusobola okubanga tubaako embeera gye tukola ki gye tutereeza neyanziza neyanzeege olw'omukisa gw'empadde n'empisaawo akatalekeka. Obubaka kati bayiro video egenda kuba yanjawulo nnyo naffe bannabitone mutufeeko abali mu byalo. Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Bye bye. Export TV to the world.